Jebale konnyabo obase. Oyogerako ne Waidu byala manzaani. Mamela manzaani nguyambe konta leero. Nsinzidde waneno ku Mirembe Beddings. Yeseba. Mwebale nnyo okutuweereza tubaagala nnyo era nze nkubye okubeera nga nsindika okusima kwange eri aba Airtel. Mwebale nnyo okutuweereza obulungi, mwebale kutufaako, mwebale kutwagala. Kale mamela manzaani webale nnyo nawe kusiima atera kulonda ffe. Naye just tulinamu obuzibuzibu wanene ewaffe. Mirembe omumanyi Mirembe Beddings? Wangi? Okumumanya ntya ssebo. Mirembe Beddings zona atunda kateni ne gundi ne pipe. Mirembe. Yesebo nyinza okuba mumanyi. Omumanyi toyinza kubanga tomumanyi toga. Munnange Mirembe atwagadde nnyo naye waliwo omusajja alemedde mu byobugagga byaffe tukoze tutya okumuggyawo okumugobawo. Nsaba osonyiwe empeereza eyo nga tetulina ngeri gye tugiyingiramu oba gikolako. Tukola ku mpeereza nga za Airtel zokka mamela manzaani. Kati tugende mu ssabo tugende ku poliisi nze mpa ku magezi kuba bannaye nze mpulira nfa obulumi. Sasidde nnyo bambi mamela manzaani olw'obulumi obwo naye amagezi oba okuwabula kwe tugaba wano kuba kukwatagana ku mpeereza za Airtel kuba gye tusinga okutegeera ku mpewo wano. Kale webale kuwagira Mirembe Beddings and Curtains tubagala nnyo. Kale mamela manzaani webale nnyo nawe kulonda Airtel tukwagaliza olunaku olulungi. Kale tuyambiddwa tutya? Tuyambiddwa tutya? Aveewo. Yeah. Aba Airtel nabo baganye okutuyamba. Mirembe omusajja aveewo ave mu byobugagga byaffe. Ffe tukooye obugumiikiriza. Oyo ataddeko message agambye thank you for contacting Airtel. Tukyalireko ku service center. Tulumbe. Tukooye obugumiikiriza. Kooti teggwa batemeeteme mali yaffe we muba mwagala ffe tujje tumusitule. Gwe gamba lumulama mujje mumusitule omusajja ffe tumusitule tumutuge. Ne tugumiikiriza twa